Ozambe enyama jikube ngale ekutte. Omulalu wakera kuma kino yambula ku street awo nayitawo. Toza ndaba bakunganye bonna baze kulaba anti banyumira omulaba. Oshegera baba kula tibabasunga. Tuvula abantu bosanga abayomba. Ense kuŋŋaaniddwa ekole ki n'abaddayo okuba ayimirira tayimirira nti anyumira bigambo byakwevuma byebakozesa nga beevuma abayimiridde kusunga so kati abantu bonna bonna abawulira music eyo n'abamu abagenda mu bivulo bagenda kusunga kagenda abaani eyo omwemwe yayimba enkudi tuvula nnina enkudi festival egenda kufuna abantu era egenda kujjuza not because nti abantu bagenda kulaba wabula kwe kusunga n'eyo omuseegu obwenkanidde awo ayinza okwemula ensi okutuuka ku ekyo osegera kusunga teteni mukugamba chokali mugane of course abatulaba mbabuzaako bampita Growner MC tuli ku kamera tuli ampola era nkwaniriza mu ngeri yonna ey'enjawulo nawe olikwantino kuli ku YouTube channel emanyiddwa nga Growner Media kwoli omupya atulaba obudde buno nkwaniriza subscribinga likinga tekayo comment emboozi nisotambula etukene ku muntu oyo oba oli awo yali agadde okuba nti anyumirwa emboozi ene mutuukeko wonna wali mbatumirako nnyo abali Saudi Arabia abali UK abali London abali mu USA abasobola okutayo bu message obwo mpola ne tuchattingamuko mbabuuzaako nnyo la Japan new munonyeko ne TikTok enamba y'essimu gye eri onkubire direct we talk yeah man Dine Fred Masanyu is a TV host ku Moon TV awo ndowooza wakolera osobola munoonyaako ne ku TikTok kwali basobola okunoonyaako mbere y'enjawulo kale Tiana Baksa ina oluyimba olupya baluyita Tojja Gasima ali Israel jabeera amaze emyaka 9 alina akayimba akapya yakatadde ku Mande oluyimba baluyita batya Tojja Gasima wazi gwe promoter Tiana Baksa ndio mukuba promoter mama wa magezi oyimba music afana bwa abana magezi ge ng'omuntu ng'omuyimbi nayiya natuwe ebintu ebyo sometimes olaba Growner nga tonayo nona nedda nga tonayo nona wamma point of defense Simanti tu tukapela basajja mmwe nenga you're the biggest problem in the industry. Music ono mulaba trend yeyo Lil Puzzle anonyeza hit nebulo kumala emyaka mingi ayimbye ebigezo natekamu ne principal Bobby Wine mu video nanda azayimbye empitirivu wabula tebamuwagira tebamuwa mirimu nga mu business za mitwalo 15 akubye hit yenkudi yosinze gonna egenda ne mu USA yabadde afunye visa e London nga tonayo nona ekisinga okunyumya omutwe kyete nini kyoli mukwogerako ogenda oyagala kuno limba lwa no Tiana Baksa kankuwa amagezi wama you're a beautiful girl and I trust in you nobuliriza no kakana no nzija nenda kuda kubanne kati kandandikira kuyo omwana omuseegu kandandikira kutiyana n'obuseegu bwe Tiana Baksa you're a beautiful girl ogera kate bamubula YouTube yange oliriza njimanyi gwe promoter Tiana kandandikira kuye Tiana n'obuseegu bwa tuyambe obadde ina career ennungi ahead of you music gwokola mulungi but ulize ebigambo bino if you want to be successful in music oyagala okukola ekisingako music wandibadde ovaabo obubumba tutubo wesiriwazo noyimba music omulungi awayimba omuntu wa wansi limba lwaliwe mula but twali bearing and people loved it uliza abantu balwaga tolutemamu byogere nga bireke nga byogede which is okay uliza yakuba omuntu wa wansi tuwaze gutu n'abantu ba receiving abadde atandise okuzimba career ye mpola lwaliwe mula neste tulwagalirayo which is okay nemulwagalirayo kati uliza kanzige bona bogamba nti omuntu wa wansi kitegeeza ki umwe ategeeza ki yawula omuntu wa wansi ne Tojja Gasima Growner waligambe omuntu wa wansi kikali badde obuulya wako ladies and gentlemen gwenna ye promoter Tiana Baksa tebula batayagala kumwogerako mulema kusiriwaza abaana mubateke mmenti ati buli muyimbi okuba oluyimba okuva alina kusooka kuwemula nsi you understand music wali omulungi yayimbibwa edda mpaka nakatinga ne bobeere waka ne bakuba akalulu osobola otula nsi n'owuliriza muli ennyimba za Chameleone eziwera valuvalu badilisha ziki never bakale balikuba sazi you can still listen to the song mulema kuwulisa abantu buli muli alina okuyita alina kusooka kuba oluyimba luwemula osegera one Tiana Baksa you're good but when I dance music awe mula ga katonda nkulayirira tulaba nti n'obadde obusobadde upcoming asobola okubeera recognized somehow ogenda kwezika nga tolina nabwe wotuuse Lil Puzzle yakubye enkudi ne Gravity ayimbye dozi n'ebirala mugenzi amazima bo ng'abasomesa gwalabidde oba amagezi ki omwana ozambe mwana muto mupya akayimba kakubye okalabye
ka crosses borders n'agenda Tanzania n'agenda Kenya abadde ne Kenya banga ba million 7 shows big e Kenya omwana akayimba kayimbi kyogamba kasomesa ozambe njikube engalo enyama njikube engalo kyogamba wasomesa akayimba tewakagala nedda omwana ayimbidde emyaka atulye emyaka ayimbi ozambe nabatulaba ku mukutu we bayita grown names ebigambo bino mbyogera binajjukirwa tojja gasima grown names ibuvana je bwenkana nze kankuwulire bwe twalinga abato twalaba kaliyoki oshegera no wuliriza nemukugamba kankuwa kyokulabirako gwona walulabye kaliyoki oshegera yes sinyo ne wali omulabyeko at time kati sawa zino sobola okukwera kuba tinoga noyingira mu kaliyoki era sobola why because kati lwaki gwe kirabanga ekibi oshegera lwaki kirabanga ekibi because bakusigire ekifaanyi nti kaliyoki kibi lwaki mwagala okuwudisa nti okujja okukkiriza ebintu ebyomula nti birungi oshegera tulina abaana bangi every time acidic vocals batiddewo nakuoma they have good music we've received them unknown prosper yaitawo nakuoma they have good music ense bakkiriza and they are doing their earning out of money young voice awemudde bwomiza okuyitawo lwaki mukutte ebibi ne mbiteeka in front of the public okulaga abantu byebiyitawo ebibi byokka byokka oshegera muli mu kuwuddisa abaana tunayogera ffe music ono asinga enkudi talina video teise ku radio na TV etidde ku TikTok bane bali ku TikTok be bantu ba bulijjo okategedde ozambe taise ku TV wange taise ku radio aise ku TikTok waliyo omuntu owa bulijjo ayina simu yewaka yawanisa oluyimbo wona kimasi ngana tegedde kugenda kumpita ngamba otya no enyimba ezo wona kimasi ngana tegedde sikira kugenda ku kika kya music bwatyo twali mogeddeko olwensonga what I'm not nze lili pato chali wange oshegera gwavita omuntu ju chali wange wena yagamba ina music gwakubanga music gwakuba wafujjo nena ateka one gwavita omuntu yalina nyimba ezibulirira oshegera lili pato ina nyimba ezibulirira njalina music amubanga kati yana baki tunaza na nyimba bbiri tusobatera ko omuntu atubwa kana family naziwuliriza nipa solo okuba ebigezo mama nanga tudwa n'omwana nibawuliriza ebigezo nibabeeroke gwavita tasobola okuba wina mama nga tudwa ne muwala we nibabeeroke nibawuliriza music ona mwene yana ne music agata audience zonna zena box obwo bwonte bukuyingira mu katingo kyali mtenda limba asobola okuba nawe nga ne mama wa tudwa ne tata we nibaluwuliriza kunyimba zonna zayi yazina music wa inza kukuba mama nga tudwa ntata tudwa nasigala nga baluwuliriza oja kumanya kya muyina nti kati muzoka musewo music omulungi okusinga okwagala okuwa abantu face ye kintu kyomulowooza nti tekigenda okubaako newe kigatta. What do you mean by earning? Abasinga obungi abakola music banoonya kasimbi okategedde papa misa kisemakula alina oluyimba lutemberembe engalo yalutadde ddi luli mu nnaku ndowooza nnaku nga 5 viewership yalwo yenkana etya era atambudde kubanga audio si wakati yawe mudde ate gambe buli mwana omukisa gwe guli alisi buli muntu agenda kuyimba awemule buli omwana ina kyayagala nga ye okitegedde gwe bwolabanga bwenyimba nempemula kinkolera it's okay okuyimba ekyo kubanga n'audience ekyagala enkudi eri mu parliament bayomba tugenda kufuna time tugenda omugo okuwa abayimbi mu abasoose okuwemola muleka abeerewo kubanga Gravity avuga Range Rover ku music gwakola kigwayimba omulowooza nti mubi kwavugidde Range Rover kyayina azimbye mansion ku music oyo yakola daily money awo katuveewo endongo etambula bulungi kati ninga batunakaawo kyogamba nti gundi bwababde moderator guno omwaka endongo wetuse si wabi wamma oli okubba n'abeera obulungi nzegeza nti tugende tugere bulungi music wali si wabi tuli wakati wa mwaka tuli mwezi gwa 7 kati tugenzeko ennaku ntono nnyo ku mwaka guno eno music ono waali Fred gwenga omukomaze ebbanga ng'owuliza music mwaka ku mwaka ate ng'omanyi music watambula mu studio obeerayo this year tukoze tutya this year Jenkins agamba song of the year guno omwaka nkudi kikayimba ko omwaka tubadde nyima dazi cross nange nkamuwa guno omwaka tuwemudde nnyo okusingako emyaka emirala nga bagitabangawo nyimba zolooza nti guno omwaka zinyimba ez'amaanyi era guno omwaka gutambudde ne gise mabega tuli tutya musicale
tuli tutya guno mwaka tuwemudde nnyo okusinga emyaka eminanga bwe gitabangayo okitegeera tuwemudde nnyo buli omwaka twalina oluyimba lumu lwe lw'okwepiica ne tutuwemula tugamba nti atuwemudde biwedde guno omwaka tuwemudde nnyo tubadde n'enkudi tubadde n'ozambe gikuba engalo simanya shifula tuseguwadde nnyo guno omwaka and I congratulate Ugandans for that maybe like kati kibanyumira bonga bo however much I feel so sorry for our music industry bwe tubadde nga tusobola okukeera ku makya tukwata chat down ennyimba ezisinza okukola omwaka guno nga tulina kulimba lwa message you understand tulina ennyimba ezibadde mu bantu bwe tugenda mu America mu America abayimbi betwagala betususuute nnyo mu music waabwe buuliza obulungi mbeera mu faaka asi pusi bibeera mbingi okimanyi bonna abakabi kyogamba bo music bakola oyo gwe bakoze ebbanga lyonna nga bali ku top n'obugaga bwe baliko nga bawemula bwe tukola ekyo twonoonye nnyo kyogamba oba wali otambuddeko bakikoledde emyaka okuva kuba Tupac oba wali otambuddeko America balinamu time gye bagamba sama eyokweyambula ne beeyambula mbagandika te bugu mulisusse mbuli awo ntwatugane tulina sama tweyambula one tulina kaca n'ebigambo ebimu kigambo okuwemula mu luzungu kiyinza obutasawundinga nnyo nga kibi osege kyokera sobola n'okwogera mu balo nti bana enkola ku TV why because tekikyalina value na relevance naye ng'ate obuzibu buli bumu media platforms zaffe naffe nga ffe abakola ku ma TV one okola ku TV neweerabidde kikyoli oshegera twakuba tumanya muntu akola ku radio ne ku TV baba waggulu nnyo n'okumutuukako nga kiba kirala oshegera ne kati omwana akeera ku makya nga mutoolo sorry my brother to mention you akeera ku makya n'akola TikTok ye ne mukasuka we waggulu enkeera omulaba ku TV nga yakola program oshegera okeera ku makya we are no longer doing work production wala tukitu competing ne cheap popularity eriwo era wano waliwo brand ezimu zanyigira nti yalina audience gyagenda okujja nayo mulete ku TV shega ntukana tuonenye creativity tulina abaana ku TV nenga asobola ntuba creating a concept ya program tulina abaana ku TV nga lamena kwogera mu bantu asobola ku addressing abantu ngane they are working on TV and they are paying that sums of money ati mulira tutya tutagenda kubeera nga we are overpowered at this TikTok ndaba production jo ino singo bulungi evudde eno oshegera amawulire goko atongedde mu kabali kagamba TV dazakolanga research utwakwa twalinanga investigative programs okyazirabawa oshegera ntagana kwategwenga bali kute mu food omwana wa food omwana wa TikTok nga bali kute bago ditekayo nawe wa TV totadde mu chronology egamba nkansoke ngende nkole research nyongereko ntefa ndonga nene nawe nojjala bujine kile kivudo na uchotwala kumpewo how will we compete with that kind of audience oshegera bifunga tuna blaminga kyacho nachona nza I feel so bad and I feel so sad wa media houses afaze tukolera ndi open yesinzo kunonera ekintu kino bagani bakudimandinga audience oshegera ogenda kubivuga nogama zikankole professionalism nkole nga munamoli batekedde okola oshegera sigenda kwekubira side kangende serving bantu ekitufu nda kukyogera ko nkitufu nekyamu kyogere ko nga kitufu nibakugamba afa kize twagala lumba vuma because tweta ukola ki okusika attention oba my brother uli afuma na mwali bweru nenga TV yalinge mu settinga ntubuza kino kibuzo bwe kinebwe kiti ngo mwogedde ntubuza kino kibuzo bwe kinebwe kiti osegera nti noekanga bakikusudde muwe ka the end of the day ofuna obuzibu TV zino zikuleka yo ngagwe osekali yo tuchasobola genda ku TV ndala tuchasobola bameka betwina kati ba TV presenters abasobola okusinga n'omusanga ali ku MTV yakola kityo banga kinga tokiraba oshegera why bameka njageze ku BBC yakola tewali naaliwo kati olwensonga nti kati kyalina ba presenters oshegera nenga kati sazo ka TV ezimu nga ez'amaanyi ezo NBS NTV zambali zirina abaana abatuse ku level yokoera ku international scenes azo zibirina olwensonga tezigulumize bakozi baazo kuba brandinga enda TV yakutwalanga ne gamba nti gwono okusinza ku level yo oli mukozi wa TV kati oli brand je tuli tugenda kuwe moto kati temenya ko mpola kasenteko osobole fitinga mu brand yaffe ethics twazivako osega twazivako za mawulire tu competing na bana bato kati tukola kitatu kati bagala yes that is it nenga ate kichamu oshegera kati brand bakuwa TV ekudemandinga viewership eri wansi watch the women ofuna akayitawo ofuna attention y'abantu oyitewo oshegera nenga ate kyandibadde nti mulekaawo ekyakola kirungi
good work katambula nga waka mubi tetunanya nnyo bantu abo kubanga nali badde ngamba nti omulabi atulaba oba alaba ebintu ebyo n'abinyumirwa yali badde agamba nti bawe mudde sijja biraba sijja biwabudde mata nogamba faces mu luzungu omumatulya nga nazitikoyo tekimutuuse nnyo leka kyogere mu Luganda oshegera waliwo ebigambo ebimu nti mu culture yaffe sigamba nti baje bawemula oba ffe tusinza okuwemula ebigambo byaffe biwemula nnyo mu lulimi olwaffe oluloko okusinga mu lulimi ki lulimi one I have to accurate that waliwo ebintu ebimu nga bw'okyogera wano ku nazzi kuno nokera ku maca byenda byalingana bikolwa nze nakulaba ngamba nti bw'okera ku maca n'olira ekikajjo maaso gasezerawo tekikola ki tekikkirizibwa basobola okugoba ne bagamba kola ki mbakuba olwini ovaawo nti okuba ekikajjo biba kirabanga kola ki wemula ebintu ebimu tuleme bijja mu western culture tusooke tukomeo ku buwangwa bwaffe obwawano oshegera twadoptinga nnyo obuwangwa bwaffe era tujja bitunulako leeta aloni olulimi lusobola okuwemula kusinziira ku ki ku muntu aliwuliriza singa nkera kumata nembegere ekigambo nga njogedde Luswayiri tosobola gamba nti nkuwemudde nga tobitegeera abasinga obungi kumbe majority 85% umulize nyimba z'abazungu naye tusobola ku interpretinga bigambo bikola ki bizirimu you cannot interpret them nenga munyumirwa music oyo okera kumata odde okungamba nti music oyo watu munyumirwa nenga ate nabo bawemula nga temubitegeera bayimba nyimba mmekeze zaabwe za Asha ezaba Chris Brown tosobola okumbulya lyrics nozi interpretinga okuva gyetandika paka gye lukoma abana masomero gye tubadde tugenze buddo promotion abo music wasinga okubeerako music wa luzungu yes tebaita leka gamba nti alokuwa abazungu abo rap music kankubuulire kino ekyokuba nti oluyimba enkudi luli mu bantu uliriza kyenta kukwemula kugenda mu masomero mulemu abayeewuunya koyogerako owabazungu oyo awemula ali mu baana ba masomero bamanyi n'omuyimba lwona olimba lw'enkudi okubeera nti luli mu bantu olimba lw'enkudi okubeera mu bantu tekitegeeza nti lugenze lwakuba nti lulungi oshegera lugenze olw'ensonga one factor promotion weeri ebintu ebirupushinga weebiri ebiwera ekyokusatu buli muntu awulira ti ayagala tindike ku munna akole ki awulire let me tell you this kiriziganya nange olaba abantu abatulaba gwewuna 10 ku bo abantu nga 5 ku 10 so babuza nti Shifra ayimba oluyimba olumanyi nenga alumanyi why because it's something achievable kyasindikira munne nga yeewuunya abayimbi bano beerabira nti ebintu bino ensi erimu kubasunga oshegera nti okola oluyimba ngo olina omusanga aluuza naye nga akusunga oshegera kyo kigenda okuddako after that oshegera kyo kigenda okuddako ogenda yimba ki audience oyimbye enkudi yes tukikirize ewedde next time ogenda yimba ki no omuntu atulaba nja kuzza nkudi nzokola nkudi remix omuntu oyo atulaba kyayagala man kikyebagala nabo beewuunya kikyebagala wakimbimba ne mujjula ne mumpagira okusinga bwe mbadde nyimba ennungi kitegeeza reception yaabwe yekuwa okuyimba ekyo batya na Bax n'abalala bakoze ennyimba eziringa ezo balabidde abo nti nkudi ekutte ozambe enyama gikube nga leekutte omulalu wakera kumakya neyambula ku studio awo n'ayitawo tolowooza nti abo bakunganye bonna bonna babazze kulaba nti banyumirwa omulaba oshegera babakola tebabasunga tovulaba nti bwesanga abayomba ensi ekuŋŋaana ejja ekole ki n'abadde ate okuba ayimirira tayimirira nti anyumira bigambo byakwevuma byebakozesa nga beevuma aba ayimiridde kusunga so kati abantu bonna bonna abawulira music eyo n'abamu abagenda mu bivulo bagenda kusunga kagenda baani eyo omwemwe yayimba enkudi tofuna nenkudi festival egenda kufuna abantu era egenda kujjuza not because nti abantu bagenda kulaba wabula kwe kusunga n'eyo omuseegu obwenkanidde awo ayinza okwemula ensi okutuuka ku ekyo okitegera kusunga teteni mukugamba of course uliriza njagala kubanga nina okuvayo okukola omulimu gwange ndi munnamawulire ashegera nina kuseguwaza nsi mugirewo sente ekibi kyekirungi gwomukubategera abagendo gendayo mu nkudi mekera okuyigiriza atalawe kamusone kano yesterday nabadde ku federation Uncle P afuna omukisa kalona ku blessing dakayimba bino biwulirize Uncle P biwulirize oli kyali wange mulo sekulinaako buzibu Uncle P afuna omukisa kono nakubula nakuzza mu bantu nakayimba kano nesagala tonde muko nawudde ogamba bagakuleta business y'amagulu efuna kiralu lirupazo tusiriwalirako yamagulu efuna lirupazo tusiriwalirako wabula gikolere ddala tokoma mu kulowooza lirupazo tusiriwalirako awo twagala awo nego tufune ku baana baweraga bayimba obuseegu
abana bagenda okuzimba abayumba Uganda kale wakazala baby achali muto nze nawulire nnaku let me tell you this nawulire nnaku nalindi waka mu nju yange nawulira wakana neighbor kayimba magazine yakubye olimba nawulira akana kayimba okwepicha jangu tugende mu kwepicha kati munne kwe kumubuuza bepicha batya bakolanga we bati mu video nenga ali ku munne gwa alagi ebyo what are showing this generation abana ndi bazu kusonga ndiko kunonya ebintu ebyo kisiru ebyo kati awo ndi bazu zadda abana no ngona ba controlling abatanga bibiri mbebyo kisiru ebyo byo mbyayogerako obona TV more time table segera inside mu kusunga gwawuna tuleze music industry mwana wabera ku TV naye bera ku TV manya omwana alaba more time table badegamba nawulide nako TV budde bwasawe mungandi bade kugamba nawulide nako ngamye tulabao nawulide nako yesterday nabadawo ku federation yawo ne wa edirisawo Uncle Eda ina kintu yakoze Uncle Eda ina kintu yakoze federation simaba kikoze mbugenderevu oba mukwagala kuwa energy naita shifla ku stage namwa audience nawulide nga feeling a small when abadde today ningamba kati for a brand like Eddie Kenzo how can you give such a girl a platform oshegera abandi bali abetaga buwazi Eddie Kenzo kuma appreciating ogambe siro nasobola okuyimba ngawe breakthrough ye okwa prouding omwana oyo oyinawo buzibu kyawo nawe olaba kiryoke ngoyinawo buzibu ki uliza Eddie amusuza ku brand ye nga ye bwebi si alina okupromoting ebintu ebifanaganako bwe bityo oshegera Shifula noba shifula bwe ode kusoje tandika kuyimba shifula bwe namusanze ngakirira Eddie Kenzo noba Eddie Kenzo for over 10 years ese kuwagide kukiriza yole brand asobola nokwata obukwasi kumunoga mesono muwuliza manyo kuyimba and you promoting such rubbish man you should think big talent oshegera tulina okwerowoleza no which is okay tulina okwerowoleza tumanye kati ya music tugenda okulekera wa abantu time to come which is okay sina ko buzibu Eddie Kenzo zembi mubulira tulina abana abetaga omukono gwo omukwatako omukwasi bwe blessing omulagere esinti asobola okuyimba you've been doing this for over time ku federation nga tuchi appreciating oshegera shifula is not the caliber is no club country you bring her to the table bagamba naye this and this a girl how can you omwana yali muyimbi mulungi nduzane Kenzo namulaba yaliwo that guy was a good asimujukira linnya mwana mutafu coming boyogera bwotu ku nsonga endoza Eddie Kenzo ezo brands zijene performing federation Ron Genius yabadde eguru naye muyimbi mulungi my brother alina kivulucho wano it's this Saturday ku Sunday eno ndoza Eddie Kenzo abana abayimbo bulungi abo betaga mileage boyogera bwotu eri omwana oyo ngomwanjudde mu bantu abo oyinzo mugatako kyotomanyi nenga toyanjude shifula yeah maybe nzo kwanjula omuntu shifula chetaga no shifula sibata chetaga kubanga siye muyimbi tachetaga kubanga si muyimbi aine birubiri now this is it wayagala okutuuka mugaze ne muwa platform abantu abatamanyi ne mutta abana balina talent I feel bad for my brother Sama Soja he's such a talented soul he's such a talented soul nemulebe ku marketing okumuwa amanyi bayiri amekala buddeyo bayiri amekala budde ne ba Sama Soja energy oshegera kadeni Kenzo bakera ku matanga sobola okwa creating shifula nebyayimbe byakisire ebyo mujja nange nere kibegeza mujja kulemesa abalala abagenda okukola good work bagamuna kangene nkola ebyakisiru ndaba shifata ina kyako kyamagezi ne bamwakoletenze bamuwadde platform waliwo bana betaga platform yo federation nga tebana batandikira oshegera ane ino bayambako no babasaze onti Kenzo tadde platform yabayimba bamibyo kazi bajemu oshegera bashifura bagende bakolera TikTok wabe ku TikTok bagende bafuka ba TikTok ense balabireyo music industry tutandika okusengejjamu oshegera because Eddie Kenzo is big katono nnyo yakujogera ku bwenti ndowooza kubanga olaba media agende yonooneka the active presenter nkola ku TV na YouTube channel oli active presenter oli TV host wena na YouTube oli analyst osanga omwana ku TikTok eyo ng'akoze ebintu binayitamu ku TikTok nga talina nnyo kyamanyi inoba impact oba eri awo yonna najja ntumwa mileage eno nga bw'ogamba shifura Eddie Kenzo kyemukoledde nga wali omwana atubye ne music we from ground ng'atayimba bulungi ayinza okwetaaga opportunity bwekyo federation yawo kale wasanze Kenzo akimukolere okategedde
Ola ne sekagala ababali ngaalaba abayimba. Natanyega. Chifula bavayo najja n'agamba nti Chifula mulungi najja mu mileage. Eyo nsonga nkulu. One nze obuzibu bwonna buli bumu. Era I feel so bad. I work on TV. I'm an active presenter. But the only problem is when I could media platforms is affair. You have the kind of audience that we serve. Can't competing with the cheap things. Oshagira. Osanga TV competing on a TikToker. How small it is. No TV show. No creative. You can imagine. Hey, no. You can imagine. No cheza TikTok. Sikubana fuya because TikTok okumuchaza cyandi badoke. But tukanze okola code ngo comparing and mixing stuff funny. Comparing and mwana akola maudio ku YouTube, ku TikTok, ku YouTube. The comparing naye. Creativity food yaba TV tutasobola kuyiya programs. Sobola kuwera za mugaso. Na amazina ku TikTok. The TV presenters now. They on TV now. Oshagira. Eda TV kalinga kasengeja. Now grown and seeing someone that you presenter, you respected for that. Oshagira. Ntikasazino katotyo